po jako akawuwo. Omusumba Augustine Yiga ngono yasumba ekkanisa ya Revival Christian Church e Kawala yakwatibwa ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'akatambi akasaasaana ng'ayogera ku bulwadde bwa coronavirus nga bwe butaliiyo mu Africa. Omusumba Yiga olunaku olwaleero ku ssaawa 7 aggyeddwa ku poliisi ya Kampala mu kadde gy'abadde akuumibwa n'aleetebwa mu kooti ya Mwangattu Mengo okuwozesebwa ku musango ogwamuggulwako. Omulamuzi wa kooti eno Timothy Rumunye atandikiddewo okusomera omusumba Yiga emisango. Pastor Yiga Augustine alias Abizayo. Musumba Augustine Yiga alias Abizayo. On the 27th day of March. March 2020. At Revival Christian Church Kawala. Kanisa ya Revival Christian Church in Kawala. Yiga division in the Kampala district. Kampala district. Before BBC television, saying there is no coronavirus in Uganda. Wabula omusumba Yiga emisango gino agyegaanye. Plea of not guilty has been entered. Munnamateeka w'omusumba Yiga Wilberforce Kayiwa asabye omulamuzi omuntu we yeeyimirirwe olw'ensonga z'amuwadde omuli okuba omuzadde ng'ate mukosefu ekitasobose. 8 children that he looks after that still need his care in this time of quarantining as ordered by the government. Torona, the applicant, also has sureties. Omulamuzi Rumunye Timothy omusango guno agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ng'ebbalaza ya Ssabbiiti ejja era nga lwajja okuwa ensala ye. The circumstances, I'm adjourning this case to Monday to deliver a ruling so that you people can go and practice social distancing. Please don't stay at court. Omwogezi w'ebitongole ebinoonyereza ku buzzi bw'emisango Twine Charles ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Ebigambo byayogera mu ngeri ya bulagajavu ng'ensi yonna efukamidde olw'ekirwadde kya COVID-19. Bizinesi zonna zigaddewo, abaana bavudde mu ssomero, ensi yonna eri ku bunkenke. Abakugu bali mu laboratoire bali mu kunoonyereza ekyaleeta obulwadde buno tutyanga butusobola okumalawo. Omusumba Yiga oluvannyuma atwaliddwa ku alimanda mu kkomera ekitalya wabula ng'onaasoose kugumya abagoberezi be. Abantu bange bagume wali kitagwa kijja kuggwa atayogera amazina y'okubeera mu kkomera ne bannabbi bonna baabasiba naye kijja kuggwa temwera basumba banno. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sivunaana basumba pozi ntumidde bugembe ne President waffe Museveni ne Bobi Wine abantu bagume kino kijja kuggwa.